buli luziwera ssaawa 2 wano mu programu z'okuka nga twogera ku nsonga eriwo mu ggwanga. Mbategeezezzaako wali mu ssawa yaffe esooka nti tusuubira omukulembeze w'eggwanga okuba nga agenda kwogerako gye tuli olunaku olwaleero ku ssaawa 2 awo ez'akawungeezi okulangirira ekiddako ku muggalo ogugenda okuggwako olunaku olw'enkya ogw'ennaku 14 ate ezaayongerwamu. Bingi nnyo bye tumusuubira okuba ng'ayogerako ensonga ez'enjawulo naye ng'emu ku zo y'ensonga ey'entambula ey'olukale agenda kuba ng'ayongera okugirambulula. Takisi zikomawo tezikomawo, bodaboda zikomawo tezikomawo, minibus zikomawo tezikomawo, basi zikomawo tezikomawo, byonna tubisuubira olunaku olwaleero omukulembeze w'eggwanga okuba ng'ayongera okubitaanya. Bweba bikomawo bitya mu ngeri ki? Kubanga bingi nnyo ebiyitiŋŋana olunaku olwaleero y'ensonga y'entambula. Muganda wange Ssesanga Batte ali mu tawuni ali mu kibuga Kampala alondoola nsonga ya byantambula. Jjukira wabaddewo enteekateeka ey'okuwandiisa abatakisi bagamba nti bawandiikibwe, beewandiise omuggalo gutuuka okuggwako nga bamaze okuba nga ate bafuna bulungi nnyo enteekateeka erambikiddwa gye bagenda okuyitamu okuba nga bakola. Twabalaba luli bagenda ku kitebe kya KCCA ate ne babagamba mugende ekittante ate ne batuuka ngamba ffe tetulinawo nteekateeka yonna yakuwandiika batakisi ne bavaayo ne bagamba nti ku lwokubiri ffe tukeera ku nguudo kubanga president yatugamba entambula ey'olukale eddako ng'ennaku z'omwezi actually 4 si lwakubiri eddako ng'ennaku z'omwezi 4 lwe lunaku olwokuna. Kakati awo bagamba oba tuwandiikiddwa oba tetuwandiikiddwa ffe tugenda keera ku nguudo. Kakati Ssesanga Batte akedde kulondoola nsonga eno eri abavuzi ba takisi okulaba batuuse wano enteekateeka yaabwe. Kakati ensonga endala gye tusuubira omukulembeze w'eggwanga okwongera okulambulula y'ensonga ekwata ku by'obusuubuzi. Ensonga eyo ebadde etubobya nnyo omutwe naddala ebyobusuubuzi bino ebyamaguzi ebiva mu mawanga amalala okujja mu Uganda n'ebiva kuno okugenda ate mu mawanga gali ag'enjawulo. Kakati mu studio ndina omukulu Ayebare Kenneth mubadde mulaba tubadde tutera okuba nga tumuleeta Carlton Scovia Nakami abadde amusinkana eyo wansi mu kibuga n'abaako ensonga z'alambulula ku nsonga ekwata ku ba truck drivers oba bano abavuga zirukululana kubanga jjukira olwaleero bafuuse ensonga ennene nnyo ddala. Ono ava mu kibiina ekya Uganda Cargo Consolidators Association ajja kwongera okuba nga atulambululira ekibiina ekyo kikola ki era n'ebikikwatako n'ensonga endala. Tugenda kukuba ttooki mu nsonga y'abasuubuzi mu mbeera eno ey'omuggalo ate ogwa COVID-19 nga bwe tulindirira ne Ssesanga Batte atuwe ekigenda mu maaso mu kibuga Kampala. Mukulu Ayebare sooka obuuze ku balabi baffe. Abatulaba mwasuze mutya? Nsanyusa nnyo okubeera ku BBS again nga twogera ku nsonga eziriwo saawa zino. Njagala nnyo bulijjo okumanya Uganda Cargo Consolidators Association. Sooka okinnyonnyole bannayuganda. Uganda Cargo Consolidators Association kye kibiina ekigata abantu bonna basaabaza emaali y'abasuubuzi oba ebintu by'abasuubuzi bye bagula ebweru eby'omugate oba bye tuyita groupage. Okay. Ntooli alina emigugu 10 n'embeera ne3 omulala n'abeera n'abiri era tuli directly linked ku basuubuzi nti fe batwesiga ne batuwa emigugu gyabwe e China, e Dubai, e Thailand n'awalala ne tuba nga tubigata abatasobola okuweza container kuba minimum order quantity ya shipping line ebeera nti olina okuweza container either 20 feet oba 40 feet. Kakati wabeerawo abasuubuzi wano abatasobola okukola ki si bonna nti basobola okuweza container eyo kyekireeterawo ekibiina nga UCC okujjawo nekibeera ne companies. Tuli mu companies eziwera 3. Yes, tulina about 30 companies ezirina addresses China, Thailand, Dubai n'awalala. So ekibiina ekitugata fena those 30 companies bakiyita Uganda Cargo Consolidators Association oba UCA. Timwena mugatta wamu ebyamaguzi byammwe mubireetera mu container. Ebyamaguzi by'abasuubuzi nebijjira mu container emu. Exactly. Nga eriyo yatasobola kujjuza container. Bwe tutunulira ku statistics ez'abasuubuzi abagwa mu kategori eyo esuubula ebintu eby'olw'eggwanga mu Uganda tuyimiriddewa ku bano abajjuza container n'agireeta ku bubwe n'abatasobola kujjuza container baliwo abasinga. Abatasobola okujjuza container be basinga 70% abasuubuzi ebitundu 7 ku 10
tebasobola okujuza container kuba tulimu okulaba abantu abali mu starters abakatandika business tulabe medium sized businessmen tulabe small sized businessmen ate tulabe ne factories ezitandika tosobola kutika container bbiri nga tonafuna mu mashini gyotika kanga bw'omanyi omukulembeze gwanga saawa zino ali mu encouraging nnyo industrialization. Kati abantu abangi tutika raw materials ne tutika machines ne tuddamu ne tutika n'emigugu gy'abasuubuzi ng'amabaaga spare n'ebintu ebirala engato engoye so a lot of goods. Kale mbeera y'omuggalo wakati tuli mu muggalo tusuusuba kuyingira myezi 3 miramba tulabye nga abasuubuzi abatambuza ebintu okuva ebweru w'eggwanga okujja kuno abagula ebintu okuva ebweru w'eggwanga okubireeta kuno n'abo ababifulumya ababitwala eri ebweru w'eggwanga be bamu ku abo betuyinza okugamba nti omuggalo guno gubakosezza nnyo ekigenze ewala tetwagala beddaddamu nnyo tukoseddwa bwe tuti tulina okutunuulira mu maaso tulina okutunuulira the way forward now ekyokukosebwa ekyo kyo tuzze tukyogerako enfunda eziwereko era ozze okirambulula bulungi nnyo kakati olwaleero we tutuuse kati wakati mu ngeri gye tukoseddwamu wakati mu ngeri gye mukoseddwamu ne bye muyiseemu biki bye mutunuulira gavumenti kati byerina okuvaayo okwadressinga mu kategule ey'abasuubuzi be muyamba. Nyanza nnyo ekibuuzo kyo saawa zino njagala kulaga nti already n'omugalo nga tegunajja cost ey'okusuubula n'okusuubuza mu Uganda, the cost of doing business in Uganda eri expensive lwansonga nti tuli a landlocked country tetuliraanye cost mu nsi yonna ndowooza ensi eziri landlocked z'ensi 41 countries era ng'oyongeddemu Bolivia ne Uruguay ez'omu Europe. Ezo nsi zonna zibeera developing countries okusinga nnyo ziri mu Africa ziri developing. Tudipendinga nnyo ku Kenya, tudipendinga nnyo ku Tanzania. Abatuliraanye nga balina ki? Balina port. Saawa zino expenditure eriwo ku bintu ebibadde bibaawo by'olaba. Delays, bintu bibadde birwawo ku border, birwawo e Mombasa, birwawo e Tanzania. Ebimu bikyaliyo for the 3 months zetubadde mu lockdown. Kakati way forward eri nti operators bonna oba stakeholders abali mu kino bonna balina okuvaayo saawa zino ne balaba nti bakwasaganya omusuubuzi ono obutamufiirwa. Twerekedde okulaba abasuubuzi abangi nga bava mu business lwansonga nti costs zino zonna tuzikompilinga ne tuzireeta ne tuziteeka kuki ku musuubuzi ono yaleeta ebintu eyali atamanyi nti kino kigenda kubaawo. Saawa zino amaze emyezi 3 waka, 90 days waka, tugenda myezi 3 nga bw'oyogedde. So mu 90 days ezo omusuubuzi ekitegeeza nti costs zonna container ebadde ku border weeks 2 endala ebadde mu Mbaasa emaze emyezi gino 3 tugenda kubala costs zonna nga detention nga damage nga overstay costs eza trucks tuzigate ku musuubuzi. Katono omusuubuzi jukira alinayo rent, alinayo omusolo oguli mu VAT 18%, oguli mu import duty 35 to 60%, oguli mu 6% withholding tax, oguli mu infrastructure duty eya 1.5. Kati bw'obala tote eno ey'omusolo guno gwonna boolekedde okuleka ebintu mu bondi ne bakola ki? Era nowa bondi naye abadde akyajinga nti buli lunaku akyajinga between 5,000 nga bwe nabagamba luli nti akyajinga between 5,000 to 10,000 buli lunaku. Kakati omusuubuzi eyowola ssente mu banka wadde banka egambye nti we've restructured loans zammwe naye tegijjeewo alina okusasula still. Waliwo landlord alinze ki? Rent. URA erinze omusolo kuba erina okusigala yasigala ekola so erinze omusolo. So saa zino nange ndinze flight natambuza ebintu okuvawa China n'embireeta nange ndinze ki? Ndinze sente. Kati mulowooza ono omusuubuza n'asigala kati amubolekedde okukola ki? Okubyesonyiwa ebintu okubireka mu bondi n'abyesonyiwa. N'esimu n'omukoya n'agamba ndeka
waliwo embeera bannayuganda gye batidde kati bw'osomye ebyo byonna byonna ate nange neeyongedde okutya ne ŋŋamba nti omusuubuzi tagenda kukwata costs zino zonna amaze zikompiringa bw'ati agambe kale afune obusobozi aleete ebintu alyoke akwate costs zino zonna azibinike munnayuganda gwagenda okuguza ebintu bino tetwolekedde okulaba ku inflation ng'eyongedde okulinnya mu mbeera gye tutagenda nakusuubira sina inflation yokka n'ebintu okubula kuba kati abantu abamu ebyokusuubula balinga abaabivaako bali waka wadde tubadde kago baagikiriza okuba ng'etambula naye abantu bo tamanyi kiddako tamanyi embeera ene n'abeerawo mpaka ddi n'okubireeta abireeta agenda bitondawa exactly baggalawo tamanyi totally inflation esookera ddala ejja kuba waggulu ebintu bye baaleka mu dduuka ebizimbe ebimu biriko restaurants emese zaabirya definitely tojja kugamba nti ebintu bye walekamu emese restaurants zibadde zikola zibadde ziryaki ziri mu bbaaga z'abantu engato z'abantu zezirya kiwulira kakati roses ezirimu nyingi abantu abamu baleeta seasonal goods idde eyiseewo egenze Easter eyiseewo egenze kakati oyo n'amugamba nti sasula omusolo sasula flight yali aleese bya Easter atagetinze Easter tagetinga season 1 era olaba container nga zeeyongera atagetinze Idi obukaaya n'ebirala bingi n'ebirala kati bituuse Idi tuli mu mugala ani anaagula mu bugungu olugoye lwa Idi taliiwo ate alugulewo gaddewo ebintu bikyali Mombasa bakafiirwa abantu abali mu 2 so all people are working online ekyaleetedde embeera okubasiro okiraba people working physically ever much nti gundi technology yajja naye still a person is needed to run that system waliwo n'embeera endala eriwo gye tutunuulidde nti ebintu ebimu bi-expiring within ebintu ebimu ebi-expiring now bi-expiring then waliwo ebintu ebyetaaga conditions store in a cool dry place bondi gye biri mu saawa zino ziringa stores tebabifaako tebamanyi kirimu tebamanyi naki engeri gye tebabiggula tebamanyi kiri munda bo bakuuma container exactly bakuuma container ebimu ebintu ebimu byasigala mu containers container wali shipping line container zino zoolaba ziwandiseko mask PIL ezo za shipping line nanyini mmere yaleeta ebintu yakuwa container gy'oteeka muki kati box eyo gy'olaba buli lunaku bakuwa ennaku 2 mu nnya ng'etuuse wano ezeeyo nga bwe nagambye ntuli landlocked wano so ennaku 2 mu nnya erina okuba ng'ekoze ki ezeeyo kakati zino ennaku 2 zaayitawo dda tuli mu nnaku 9 saawa zino teddangayo ekitegeeza nti bankyajinga between $90 to $120 so jukira nti bonds ezimu saawa zino tezisobola okugulawo groupage container lwansonga nti groupage container twetaaga abasuubuzi bananyini bintu bonna bajje ne ba agenti baabwe ekireetera population okuba nene ate nekigootaana ki n'amateeka ga gavumenti aga social distancing kakati netubeera nga ebintu tubirese muki tulina option endala yogulewo babikiriyalinga ebigendewa okusoomozebwa kuno kwonna kwoyogedde kubanga nkikubamu ekifaananyi bwe nti ndabira ddala nga omusuubuzi ekyamazima ayolekedde ekiseera ekizibu tamanyi waali tamanyi waayimiridde tetumanyi butya bwe tugenda okuddamu okwekumaakuma n'okwekwatakwata omusuubuzi addewo nga bw'abadde okusoomozebwa kuno kwonna mwenga aba-Uganda Cargo Consolidators Association mugenda kukola mutya okuyamba omusuubuzi kaakati eddoboozi liri obwesige buli wammwe mugenda kumuyamba mutya saawa zino tuli mu kuinteractinga ne different stakeholders abantu abamu abali mu mulimu guno betuyita operators nti waakiri genda ng'osalako ku bintu bino nange flight ngenda kusalako kiraba ngamba nti URA yandivuddeyo negamba nti at least ku misolo gino VAT import duty infrastructure 6% withholding tax katubasale 30% gibalekere tusigaze 70%. Owa bonda agambe nti mu kifo ky'okuba kyajinga buli lunaku lwe mubadde mutakola ennaku 9 kamba charging handling fees ne administrative kuba buli lunaku
bino ebintu byerekedde okusigala mu board kuba kiraga nti ebisinga obungi birina overstay. Exactly. Landlord w'ekizimbe kwatagana n'omusuubuzi kuba omusuubuzi tumwetaaga. Era Ministry of Trade yandivuddeyo Minister wa Trade tewali teeka erigamba nti yimiriza landlord tasoloza ki rent. Teririyo. Naye ate tewali liriwo erigamba nti tosobola kukwata omusuubuzi ne landlord n'obatabaganya. That's true. Kiwulira kuba kati abantu bano enkomerero kiba mu mbeera ne bayingira ku street ojja kuvaayo era kati wandikikoze before n'ovaayo n'osinkana all stakeholders. Omusuubuzi ono mwetaaga URA yafiirwa almost 650 million 650 billion just in income tax, domestic tax. Kakati omusuubuzi ono nga tomulina still ojja kubanga ofiirwa. Kati kwata omusuubuzi okwate operators bona mulabe engeri gy'omusuubuzi business continuity ebeerewo. Mulabe engeri omusuubuzi gy'asobola okukola ki ogenda mu maaso. Containers z'olaba zonna ziri mu bondi ziyimiridde. Kati eziri mu Mbaasa nyingi. Twebaza nnyo URA nti yavaayo n'egamba nti wabula mu mbeera eriwo tetujja kutunda bintu after 6 months. Ate kati mu Mbaasa twawandiikira mu Mbaasa ebbaluwa mu Mbaasa neetuwa nga tusaba 30 days ne batuwa 14 days. Ne batuwa nti instead bw'oba badde batuwa ennaku 9 okufuluma bw'oba tofulumya ebintu mu nnaku 9 kiba kitegeeza nti oyerekedde okusasula between $60 to $90 per day ku container. Sente ezo nyingi. Saa zino waliyo container ezimaze emyezi esatu ez'abantu abataasobola okukola. Kuba ne gwawandibadde ng'ojjako sente wano otuusa container n'akugamba ndi waka. Kituufu. Kati togenda tuusa container 10 ng'omuntu akugamba nti abantu bonna bakugamba ndi waka. Banange embeera ogiraba banange embeera. Container ezimu zisigaddeyo naye kati bw'ozijjayo container zino costs ezibaddewo zonna ezeeyongeddewo. Definitely olina okuziteeka ku musuubuzi because these are service providers. Gavumenti bwe yali eteekawo omuggalo guno teyakirowoozaako nti waliyo omusuubuzi ono atambuza container eyeetaaga ebintu bitambule bijje abitereke w'alina okubitereka oba biteeke mu dduuka lye kale katumugambe togulawo kutunda naye tekkole maaliyo giteekeyo mu ngeri gy'erina okukuumibwa kuba wagambye ebintu ebimu kati waliwo ebyamaguzi ebimu ebiri delicate. Keep it in a cool place. Cool dry place. Kati gw'omusuubuzi gw'omanyi kuba gwokire bintu bibyo gw'omanyi bw'ogenda obitereka. Naye kati bali wali we mutereka zi container bo tebamanyi biri muki munda mu container. Gavumenti teyateekawo mu waatu ogwo ogukkiriza ebyamaguzi ebyo bijja omusuubuzi jangu oti kule maaliyo gitereke obulungi nga bw'erina okuterekebwa linda ennaku ze tutaddewo 21 ziggweko tukubuulire ekiddako. Teyateekawo mu waatu ogwo. Kaggwa yasigala ng'etambula. Era nga clearing eya essential goods zokka bw'oba ojjukira bulungi. Bagamba nti tujja kusigala nga tukiriyalinga essential goods zokka. Kati ebintu nga preservatives ez'emmere ze bakozesa mu factories ebyo byasigala nga bitambula. Naye waliwo ebintu ebiri season. Ebyo tebiri they are not essential. Tebiri essential. Kati ebitali essential ebyasigala. Ebyo tebabifaako. Kuba process ey'okukiriyalinga ebintu bino yeetaaga abantu kukola ki? Kukuŋŋaana. N'omusuubuzi ayagala alabe ebintu bye nga bakola ki? Nga bijja mu container. Agent alina okubeerawo akiriyalinga ebintu ebyo. Ofiisi owa URA alina okubeerawo. Abatikuzi balina okubaawo. Kati population egenda ng'ekola ki? Ng'egejja. Gavumenti ekintu kino kyagigwako bugwi. Kituufu. Embeera si ya bulijjo. Effect yakyo tetwagisuubira nti egenda kubeera this long. So at the end of the day tulina effect ku trade yaffe. Era singa stakeholders tebavaayo sawa zino. Kuba bw'ofiirwa omusuubuzi simanyi nti onaasufuna omulala atandika business omwaka guno ayingira ekizimbe. Ow'ekizimbe vaayo restructure nti emyezi gino gy'otakoze kanfiirweyo omwezi osasula omwezi. Oba alina obusobozi kanfiirweyo emyezi gyonna gy'otabadde kola ki? Business tekomye leero. Abantu bano bakyakola. Oba kan restructuring sente zino z'obadde nosasula ez'emyezi gino egyo gy'otakoze ogende ng'osasula by 15th bw'oba obadde osasula ki?
nga 3. Government evuddeyo ng'eyogera nnyo ku nsonga y'abalandiroodi. Eddoboozi lyayo limala kubanga yeegamba bugambi temusolooza bantu ssente kati mubalindeko temusolooza bantu ssente kati yo kyeyogera. Jjukira otegeeza nti tewaliwo tteeka erikugira landiroodi okusolooza ssente okuva ku batenants be teririiwo. Kakati eddoboozi lya gavumenti ery'abasuubuzi ku ne balandiroodi limala lyezeeyogera. Eddoboozi lya gavumenti tezimala. Saawa zino waliwo ebizimbe wansi eyo mu kikuubo wa landlord wayimira n'agamba nti okuyingira olina okunsasula emyezi gyange ebiri. Abamu ebijegere byalumye dda message batandise dda okusindika muteeke ku akawunti eno. Kakati eddoboozi liba likoze. Ate n'ekizibu kye tulina nti tulina standard service bureau ng'ensi endala ng'e Rwanda ng'e Tanzania balina standard service bureau. Yekola etya services zonna waliwo si ministry but like a group of people abazi standardizing. Nga kalinga akakiiko. Okitegedde nti kalinga akakiiko kalina ne kagamba nti ozimbya wano fine. Naye rate eya rent mu kitundu kino eri bweti. So siggo kutuula no setting buli mwaka nze nyongeza kino. Ya, ekyo kikyabula nnyo. Awo tosobola kulaba abasuubuzi nga baavuddeyo beekalakaasa. Bwe tuba tulina a service bureau, a service standards bureau. Nga Rwanda tojja kulaba abasuubuzi ku street nga beekalakaasa. Okay. Because ewa yakiyingiddemu. Nti owa taxi agenda bweyogerero kyajinga sente zino. Tosobola kukyajinga 10,000 kuva mu kibuga agenda bweyogerere. Kati problem gye tulina wano ekyo tetukirina. Buli omu atandise alina okulaba nti bannayuganda bajjamu ekisoboka. Buli omu aseetinga kiki. That's good. Katusooke tuwumulemu tutandikiraawo. Okyali program zukuka mu kanyomero kono ak'ensonga wano ku BBS Telefayina. Ndino omukulu Ayebare Kenneth okuva mu kibiina ekya Uganda Cargo Consolidators Association. Kale tugenda kuwumulamu katono nnyo ate oluvannyuma tukomewo tutandikiraawo tovaawo. Tukyali ku nsonga y'abasuubuzi tukuba tooki mu mbeera eriwo olunaku olwaleero na butya bwe tuyinza okuba nga ate tuddamu okutumbula enkola oba embeera y'ebyobusuubuzi mu ggwanga ate erya Uganda. Obusuubuzi wali Kashagama Merina Patience agaye ne Seezi bwe bali ensonga zino bazigoberera bulungi nnyo agaye nti abasuubuzi baawe Kashagama Ryantonde mwebale nnyo mwebalire ddala okugoberera ensonga zino. Kale nkomyewo omukulu Ayebare ewuwo. Singa olunaku olwaleero omukulembeze w'eggwanga agamba nti ayagala kubasinkana oba muga nti cabinet oba bekikwatako baagala okubasinkana muweeyo ensonga zammwe kubanga mu njogerayo mpulira oyogera with technical know-how ekintu kyogera okimanyi kubanga okinamu obumanyirivu kaŋŋambe bwentyo nti ensonga z'owaayo zosobola okuba omukulembeze w'eggwanga oba minisita w'ebyobusuubuzi oba bonna bekikwatako zisobola okuyamba gavumenti okuteekateekera omusuubuzi mu mbeera eno gye tulimu olwaleero. Biki by'oyinza okugamba gavumenti olwaleero nti ensonga eno n'eno z'ensonga zemuba mutunuulira ku basuubuzi nga weesigama ku mbeera eya Kago? Neyanziza nnyo. Kakati gavumenti yaffe erina okusooka neeraba costs eziri ku musuubuzi ono. Tuwadde mu Mombasa traffic emara. We are the highest. Tufa abasinga okuwa Mombasa traffic. Oba kitegeera nti tufa abasinga okuyisa ebintu mu Mombasa. Last year yoka twalina 81%. Nga tutambuziza just mu import 7.4 million tons ez'ebintu just in import. Emyaka gyonna egiyiseewo ate awo Uganda ndi mu kulaba nti ebitali mu transit sibiriiko ndi mu bya Uganda byokka ebikoma mu Uganda. Kakati bulijjo owulira nga bagamba nti we have a good relationship, trade relationship ne Kenya. Simanyi engeri gyesobola okyogera nti tulina trade relationship enkolagana enungi ne Kenya ne Tanzania. Kakati enkolagana bwe batevuddeyo saawa zino eyamuno mu kabi erivayo ddi. Gavumenti etuule ne bana bagambe nti ekintu kye bayita detention
mukikole ki mukiweaving okutongeza ye naku endala 5 ku naku mwenda ze babadde batuwa kirungi fine naye tezimala kuba ne speed gye bakozesayo kayakoze ki yakendedde bonna bali online pooti ye Mombasa erina abakozi 6,000 and above bwa buli mwaka ye pooti esobola ku employing abantu 25,000 buli mwaka kakati saawa zino bwe bavaayo ne bagamba nti detention eweddewo ono omusuubuzi afuna muki afunemu at least compassion eriwo awo ne tuvaawo ku musoro guno ne basalawo at least 30% tebagusala gwonna kuba neggwanga lina okukola ki okutambuza emirimu kituufu omusuubuzi asasule 70%. 30% guno omusoro mungi. Ministry of Trade erabe operators aba bond nave freight forwarders okiraba tubeere nga tulina kye tujjako ku musuubuzi ono kuba mu ngeri yonna fena tuli olwa musuubuzi ono bw'aba taliwo tetuliiwo bw'aba taliwo tetuliiwo so tulina okulaba nga cost yona omusuubuzi mu kiseera kino egenda wansi kyekikulu nnyo. Naye gavumenti erina okuyigamu ekintu kimu nti tudipendinga nnyo njiyita over dependence tudipendinga nnyo ku Kenya. Buli Kenya bwefuna ekizibu we are affected. Tukosebwa 27-28 bwe baali ndowooza waaliyo okulonda ne wabeerayo akavuyo emaali y'abasuubuzi neefa okiraba emaali y'abasuubuzi neefa ebimu trucks ne bazokyezayo ne bazidestroyinga trade wano neeyimirira bwe babeera mu holiday independence yaabwe naffe tucelebratinga kuba tubeera mu holiday tewali kitambula poota eyimirira. Saa zino tulina meter gauge railway abazungu gye baatukolera edda katugambe nti SGR eganye standard gauge railway eganye naye mba repairing meter gauge railway tetwandibadde n'ekizibu ky'aba truck drivers saa zino kuba meter gauge railway eva Maraba paka Kampala eyimirira Jinja eyimirira Tororo ejjayo paka Kampala. Areas ezimu bazivandalizinga bano abaana batunda spare batunda gundi scrap. Naye kati esente za SGR we ziba zibuze twandipairinze eno kwa ebintu byonna kati byandibadde ku railway nga tugamba nti bikome kuki bakome ku boda bazeyo ne trucks zaabwe tuleete ki tuleete emigugu gyaffe. Naye saa zino meter gauge railway yafa togiwulira 2018 meter gauge railway baddamu ne bagiza Ministry of Works bandibadde nga bakola entegeka kuba ebizibu bya Kenya tebikomye leero bikyaliyo. Lwaki twesigama nnyo ku Kenya? Twesiganya Northern Corridor ndowooza it is the easiest port yaabwe nene kusinga ya Tanzania. Tanzania ebadde mu expansions ate ne distance ntono. Naye waliwo plans ezideveloping a Central Corridor. Ndowooza obadde owulira Minister wa Works ng'azoogerako ebintu bibeere nga biva mu Somo Mwanza nga bituukira ku pooti gye baagala okukola ey'ebukasa. Naye tulina port bill teri repaired. Twandigambye tutandike ne kye tulina saa zino tulipairinge Jinja paya ne port bill. Sente ezikola pooti empya y'emyaka 4 soke tukole ki tuzireke bino binaatusanga tulina we tuli kuba obuzibu bwa landlocked country yonna mu nsi cost eya trade ebeera waggulu nnyo. Saawa zino omuntu ali Kenya atuusiza container e Kenya roughly $30,000 za dola. Ffe tukola double tukwata $30,000 ne tutuuka Mombasa ku mazzi ne tuvaho ne tugenda ku luguudo ne twongerako $35,000 500 container okutuuka wano eza dola. Pooti ye Mombasa tufunako sente nyingi
bwebe nagambye nti erina abakozi emitwalo 6 eyaffe gye bakola wano kebire n'abakozi emitwalo 2 already solving part of unemployment. That's true. Naye tubadde ku line ye Mombasa tudipendinga ku Mombasa nnyo. Mombasa ne Dar es Salaam. Ninga tulina meter gauge. Locomotives ze tulina za first generation. Bandi badenga bafuna locomotives ennungi. Ensinga Philippine, Colombia zikyali ku narrow gauge railway. Eri wansi narrow gauge railway ntono nnyo kusinga meter gauge railway. Ezo ze zasooka naye bo bakyazikozesa sawa zino. China ekyalina areas zekozesa narrow gauge railway okutambuza mostly food and cargo. Mukiraba naye ffe meter gauge railway yaffe it's not repaired, eri awo eyimiridde. Sente zetusaasaanya wali Kenya tusobola okuzikwatakwata ne tukola gundi exactly meter gauge railway exactly ne tuba nga tumaze okukendeeza ku costs. Trucks zorabe ezirina ebizibu saa zino ku borders naki 7 ku 10 trucks z'Abakenya 7 ku 10 trucks ezitula ebyamaguzi ojja kuzirabako KBC, KBA, z'Abakenya. Ezo zonna sente zidda Kenya. Employment gye tugaba e Kenya nene nnyo. Tuwa trucks tusasula port road toll abazivuga be Kenya gobula kizibu nnyo okusanga Munnayuganda ng'avuga truck ezo. Kati trucks zonna 10 zikuyitako nga kuliko Munnayuganda omu. Kati ekizibu kijja kubawo nga Kenya erina ekizibu kya myaka naffe wano tubeere nga tukosebwa kuba tetulinawo another option. Jukira eno meter gauge railway esobola ku extendinga mpaka Kisumu. Okay, yeah. Etwala ko pa Kisumu. Etwala byamaguzi ebirala Kisumu. Kati sawa zino bweba tebasobola kukola ku meter gauge railway. Coronavirus evuddewo naye twerekedde ekizibu ekirala. Ekizibu ekinaatuuka ku Kenya naffe tujja kukiba affecting. So amangu nnyo bwe tuba tetwayiga mu 27-28 tuyige kati. Mu myaka tulimu 10 n'emeka egiyiseewo tuyige kati. Twandibadde twayiga nga waliwo kye tukozeewo really. Tuyige kati. Seriously. Twandibadde nga waliwo we tuli. That's it. Ng'ogamba nti kuba kati emaali eyingira wano tuliraanye Congo borders eziri mu borders 10. Zonna basuubula. Naye baprefaringa okuyita e Rwanda si wano. Trucks eziyita wano si nyingi. Okuva wano mpaka e Rwanda kitwala lunaku lumu. Naye okuva e Dar es Salaam enaku 3 kunya. Kati bwebanga railway esobola kukendeeza ku jaamu nekendeeza ku kineetambuza ebintu in 24 hours nebanga bituuse wano. Ekitegeeza nti tulina ab'e Sudan, ab'e Rwanda, ab'e Congo bonna ng'ebintu babijja wano netufuna nga Kenya bwe tufunamu ennyo. Exactly. Naffe ne tutandika okufuna ku bano bonna. Kuba neighbors. I think that one kintu kyangu nnyo. Sente twandibadde tuziteegerawo naffe. Exactly. Kenya zeetujjako ne tuzijja mu bana Abakongo, ab'e Rwanda, Abasuubuzi. Kati singa railway beegenze we are above 500 kilometers bwebanga etuuse Kisumu. Saving around 500 kilometers. Over 500 kilometers. Ne tubanga tusobola okukwata market ye Kenya, market ye Congo ne Rwanda bwebanga relationship yaffe ekomyewo. Kuba kati tewali muntu mu business araba nti waliwo option ey'okutambuza container olunaku lumu n'adda ku nnaku 4. Tasobola. Tekisoboka. So ekyandibadde nga kye batujjako e Kenya twandibadde nga tukicompensatingira wano ate ne tufuna namo. Sawa zino Uganda Cable Consolidators tuli mu kulaba engeri gye tukola consolidated exports. Nti bwe tubanga tusobola okugenda e China ne tukwata emigugu 13 endala ne tubanga tubigata tuleeta container. Lwaki wano tetusobola okukwata gunda alina kiloze z'ebijanjalo taani 2 n'omulala alina taani 1 n'olala alina taani 3 ne tubigata ne tubisindika e China ne tubisindika e Dubai. That's wonderful. Kye tuliko sawa zino. That's wonderful.
mujja kuba mutaasizza nnyo munna Uganda. Exactly. Tulina production abantu aba producing cottage industries nyingi naye ebintu Uganda enaabi consuming logistics guno omwaka ogwedde mugw'omwenda wali mugw'omwenda I think obo buli kimu ekiri produced baagala kibeere exported n'olya producing ewaka balina okufuba nnyo okulaba nti kiri exported kwegamba China olwaleero tetunuulidde katale kaayako omunda eyagala buli kyonna ne bw'oba okikolera waka kirina okufuluma kigende mu ggwanga eddala kuba kati bo okufuna tekuli mu kuimporting as a country okufuna kuli mu kuexporting naye ate nabo baimporting tosobola kubanga mukulembeze mpulira ng'agamba nti tulina okuexportinga tulina okufuba nnyo temugula bintu bweru yes tulina ebikolebwa wano naye tulina ebitaliiwo kituufu byetuleeta naye twandireese nga tutwala muleeta nga bwemutwala 8 containers zetuleeta wano ziddayo nga ziri empty avuga mileage yemu nga container eri empty kyoko oyongera okuttanya ensonga eyo kinana ku 10 Uganda where are we really kinana ku 10 containers zetuleeta zoolaba nga ziri ku border ziyimiridde awo ne trucks ezo ziddayo very empty clean and empty nga temuli kirimu zireese nye naavuga container nkalu okuva wano okuddayo talina kyatwala kati some of us abali mu consolidation business tulina ensi endala zetutwalamu nga Zambia container okugireeta okutuukayo Zambia okola double booking n'oddamu n'ogibookinga n'oteekamu ebintu ebirala ebikomawo oba kitegeera so ffe wano tetunaweza export emara lwansonga nti tetukitaddemu amaanyi nga gwe kyandigadde ebintu wano weebiri ate ebitali mu mawanga malala bye bandibadde bayaayaanira nti whereby ne container zino okujja okuleeta wandibaddewo n'okuyaayaana nti banaye muzikirize zigende kubanga zirina byezikomyawo byetukola ki byetwagala byetwetaaga nti China otwetaagako kino ffe katukikuleetere kati gwe naawe tugondezeemu awo kwatakwatamuko awo tusobole okutambuza mangu ebintu tubituuse wano tukomezeewo bino kakati tulina problem nene ndi mukulaga trade yaffe nga bweri already nga coronavirus tenajja tubadde n'ebizibu ebirala singa kibaawo nti tulina ku container weebereesa ebintu eddayo ekatinga cost eyo by half kuba ofunako sente ezakola ki eza export that is it so oba okoze omulimu twisolese n'ebizeeyo ofunyewo sente endala ezaki eza export mbadde sinaba nange kigenderera nnyo kyenkakasa nti n'abakulu bangi mu gavumenti badde tebannaba kigenderera nnyo tuyingiza bulinaku tuyingiza containers nga tuyingiza containers ziri mu bisatu trucks eziri awo ku border ziri mu bisatu ziyingira ne zireeta ne zitikkula ne zivuganga nkalu okuddayo ne ziddayo tezirina kyezifulumiza wano mu Uganda bintu bitono nnyo ku bintu bye tulina wano mu Uganda ebiyitirivu abalala bonna bye beegomba amatooke gatuvundako ebintu muwogo tumulina ebyokulya tubirina buli kimu tukirina twandibadde tubakuwakiriziddeyo nga zijjudde amatooke bangi tebagalima ate nga bagaagala nosanga omuntu nga atereka ettooke okumala emyezi 2 bw'alyako omunwe gumu mu ggwanga genda mu Bungereza njagala kulya ku ttooke naye okulifuna mu katale bw'aligula bwati bw'agula ekiwaggu ng'ateeka mu firiji myezi 2 alyako katundu kuba waliwo ekintu ekiri mu kumisingamu mu gundi mu trade chain yaffe saawa zino twabadde tulwanira kiro 6 ez'akawunga wano mu Kampala naye ng'etooke mu kyalo liri ku 10. That's it ekyo bulijjo tukyogenda gamagange liri ku 10 mu maaso naye wano mu Kampala tuli mu kulwanira ki kawunga kasitandika ne logistics eza wano akawunga kagula sentimika naye ettooke ddene weeriti kati eri omusuubuzi akola omulimo afiirwa
gali mugagali awo gali mukononeka amata ekiseera we yandibadde afuniramu amata gali eri bali mugayo so tulina okwongezaamu amaanyi trade yaffe waliwo ebibulamu amagi ne batuuka tulo okugiyimba 15,000 ng'oli akwegerera bwege jangu onguleko amagi n'atakumanya nayagala kuwa ebbanja ku bintu ebiva mu magi agenda okusanga my God. so tulina okwongezaamu amaanyi mu bintu bye tukola okuimportinga weekuli tujja kusigala nga tuimportinga fine naye ne export erina okubeerawo nga tumaliriza enjogera yeri tekiniko nnyo nti ebintu bino obimanyi kirabika ndowooza abantu mmwe mulina bubeezi ttima eri eggwanga lyammwe ebintu bino lwaki temubigamba bekikwatako lwaki temubibulira gavumenti nti tukole bwe tuti emyaka mingi gye mumaze mu bintu bino gavumenti lwaki temugigamba nti do this kuba ffe tukirimu tukiraba kino kyekijja okubbulula eggwanga ne tubeera nga tuli awo tuli mu mbeera ey'okukaaba buli lunaku nga mmwe abalina obwongo weemuli nayanzanya ekibuuzo kyo odiyensi ya gavumenti eno si nyangu yakufuna okutuula ne bakuwa tayimu n'obanyonyola kiki abangi babeera mu office the distance between those that are working practically ne abali mu office it is too large kireeterawo n'amanye ekyokukola okusigala waali n'oli ali mu office okusigala waali research ekolebwa wansi tebali mu bantu nze omusuubuzi aleeta baaga 3 njogera naye aleeta konteina kuba nze abireeta tutuula ku meeza ne kati omusuubuzi oyo ne bw'abanga alina kyatradinga ne bw'abanga alina kyayagala okuproducinga tetulina research centers esobola okutuwa ki information gavumenti tebeebuuzaako saawa zino waliyo omusuubuzi aliyo alina esawo bbiri ez'ebijanjalo ayagala kuzisindika America tamanyi kati nkole ntya tezigenda ku nyonyi kubanga ku nyonyi kiri expensive tajja kufuna that's true naye ate ng'asobola naye tetulina facility wano econsolidating Tigunda alina kino oli alina kino tubikunganyize mu kifo kimu bigende kuki bigende ku mazzi era tuli mu kufuba nnyo okubanga tuwandiika white paper introducing consolidated exports ensi zaakulaakulana ku exports cottage industries ebintu bye tugula China babikolera waka ebingi babikolera waka era oli takutwala ku factory abeera ne showroom nga nungi naye nga factory eri waka two rooms bweziti ng'akolera mu bintu naye ng'akola ekintu standard gyokola ki n'abijjawo n'abitwala wali mu showroom kati mu mind yekigendamu mu mind kiti kiba kiraga nti factory ekoze nene naye ng'ebintu babikolera waka my God twenyumiza mu kukola sanitizer kukola ki naye tulina capacity ekola ebintu ebinene okusinga sanitizer saawa zino tulina kyetwayise post COVID-19 business continuity plan. Okay. Kati simanyi mu Luganda sobola kyogera nti oluvannyuma lwa COVID-19 ebiseera bino tuddako ki kyekiddako airports enyingi zikyali nzigale abantu tebajja kutambula kituufu ne bwe baba batambudde kiri risk. That's it. Uganda Cargo Consolidators erina companies eziri mu 3 naye mukulu wa yebali omanyi kakati eya post COVID-19 master plan nene ate ngazi twagala tugirambulule bulungi nnyo omuntu agitegeere kati waliyo omusuubuzi oli ayagala okuyambibwa sawa zino after COVID-19 ntandikiddewa ajja kwetaaga okuwulira eddoboozi lyo ennyo twagala tukufune lulala ojje owe that post COVID-19 master plan ku byobusuubuzi kubanga ekifaananyi ky'otubikkulidde bingi nnyo bye tutannakola biyitirivu nnyo njagala osiibule busiibuzi kati ensonga eyo tujja gitandikirako lw'onookomawo kuba tujja kukomyawo nga nsiibula njagala kwebaza aba BBS okubanga mutukyaza abasuubuzi temutuula waka mututuukirire offices zaffe zikola coordinating ne suppliers bamwe mulabike nti mwongerayo kukola ki okusuubula naye mbakaatiriza nnyo nti mukozese companies eziri registered okay. kuba twakafuna abasuubuzi basatu abakafiirwa ssente
so mubeere nga muli kiini gwe musindikira sente. Okay. Yes. Kale twenza tweyanzeege ensonga bwezito bwe zitambudde okuva mu bannaffe aba Uganda Cargo Consolidators Association mukulu Ayebale Kenneth ensonga zalambudde musajja ali tekiniko nnyo mu nsonga zino ez'ebyobusuubuzi era singa gavumenti yeyambisa abantu nga bano abantu nga singa gavumenti ebeeyambisa ekyamazima twandibaddeko we tuli 27-28 ekyatugwako twakiraba we learnt nothing totally bwe tulaba nga tuli bwe tuti olunaku olwaleero kakati ne COVID-19 ajja kuggwa ng'era we have learnt nothing era tusigale nga tuli bwe tutyo myaka 2 egijja mu maaso kale bwetyo tutambudde olunaku olwaleero programu zuukuka tubeebaza nnyo mwenna ababaddeko okuva twatandikidde wali nsigadde eri muzzukulu wa Mugema Katumba Gerard Ssaabasajja Kabaka awangaale.